Yes, nkwanirizaako nnyo ku mayengo gano aga Yogi Update TV. Mukwano gwange gusinzira obanga otuwuliriza era weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Muhoozi mutabani wa Mwami Kaguta Museveni, Chief of Defence Force w'amagye ga UPDF, avuddeyo n'asinziirira ku mikutu gye n'awa order nti abajaasi bonna bali mu ggwanga erya South Sudan aba UPDF abawadde order nti balekerawo confrontinga ba White Armies, balekerawo okulumbagana amagye g'abeeru. Mukwano gwange mpuliriza. Lwaki General Muhoozi Kainerugaba ayogeddewo ati ye wabyogedde ab'amagye bo barespondinze batya tebasirise busirisi newankubadde ekitongole eky'amagye tukimanyi bulungi nnyo ng'ekitongole ekisinga okuba nga kikwasaganya ku by'empisa saako n'okugondera amateeka naye babagambye nabo bavuddemu omwasi ogw'omwanguka mukwano gwange ali eyampuliriza ngenda kuba nga mbikuleetera naye ng'oli ku Yogi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano mukwano gwange mpuliriza bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo watannatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga ogasa ettafaali ku channel eno osobola okuba nga ogikulaakulanya. Baganda bange mbaagala nnyo mwenna abali e Bunaayira saako n'abali ewaka ku butaka mugamba mutya mwebale nnyo emirimu egyo gye mukola. General Muhoozi Kainerugaba yasinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atowa order n'agamba nti order evudde wa chief commander in chief w'amagye Mwami Kaguta Museveni era ng'eyise munze Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ng'andagira amagye gonna aga UPDF aga Uganda People's Defence Force galekerawo okubanga gakola obulumbaganyi ku mawanga ku magye aga White Army agali mu South Sudan mukwano gwange mpuliriza. Wabula wabyogedde wamaze otowa order amagye gagambye nti ffe tetugenda kubeera eno tulabe omusaayi nga guyiika tufe olw'okuba nga tugoberera order za Muhoozi Kainerugaba. Bagambye tetugenda kugoberera orders zo ssebo mukama waffe tusooka kulaba nga tufa olw'okuba nti no tetulina balumba era bo banaatulumba naffe tujja kubalumba kubanga ffe ekyatutwalayo kutebenkeza mirembe newankubadde naye tetujja kubeera awo tufunire obutunuzi ng'obulamu bwaffe bugenda olw'okuba nti no order from above evuddeyo tulekerawo bakonfrontinga. Ne bagamba nti nabo banaalekerawo tukonfrontinga naffe tujja kulekerawo tujja kusizinga fire era Muhoozi avuddeyo naawo ekiragiro ky'oddoboozi ery'omwanguka n'abagamba nti no cease fire imbalagidde nga General Muhoozi Chief of Defence Force basizinge fire balekerawo emmundu egenda maaso n'okutokuta wakati wa UPDF saako ne White Army mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yogi Update TV kosinza obanga otuwuliriza njukira nti conflicts eziri mu ggwanga erya South Sudan ziviira ddala mu bakulembeze ababiri omuli Vice President Riek Machar saako ne President yennyini Salva Kiir be bavaako obusambaatuko mu ggwanga lino erya South Sudan era ebaleetedde ensi okweraliikira nga bagamba nti no bandiddamu genocide yaliwo eyayiwa omusaayi omuyitirivu ennyo kigambibwa abantu emitwalo 4 ge gattumuka mu biseera ebyo. So kino kye bagezaako okubanga bataawuluza mukwano gwange ali eyampuliriza newankubadde ebintu si birungi wadde amagye gayiriddwayo aga UPDF kutebenkeza eddembe saako n'okulwanyisa abayeekera bayinza okukola obulumbaganyi ku gavumenti ya Salva Kiir mukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde baga deployinzeeyo naye conflicts zikyagendera ddala mu maaso era n'abayeekera bano baavaayo ne batowa order ne bagamba nti nno bagenda maaso n'okuwoninga bannayuganda saako ne bannakenya bakozesa olutindo olumu olugatta ekibuga Juba kibatransportingirwako ebyamaguzi oluguudo ero balekera odukozesa era nga kirabika nti abayeekera bano baali bamaze okuba nga baluwamba nga bagamba mission yaffe si yakubanga tugenda maaso n'okuyiwa omusaayi gw'abantu ku luno wabula ku luno twagala kutekinga over baagala kutwala gavumenti mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yogi Update TV kosinza obanga otuwuliriza webali kwekumira ku mayengo gano mbaagala nnyo era temuvaako mwebali kwekumira ku channel. Yes, oli ku Yogi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada,
abali mu South Africa nammwe abali mu Ndwana Kenya nalekaani menyani nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo ya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okubanga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.